njagala kulaba ku sign the copy of that report nsobole correcting my mistakes. Of course sikyali mu UPRS but I'm still in administration, so I want to look at the signed copy, then nja kusobola okufuna a good picture kubanga omuntu waba asoma toyinza kutekinga down notes bulungi. I captured some naye nga kyetaaga nfuna report yansuubiza ogimpa ku Monday. We can have another chat after Monday nga maze okisoma bulungi, then I can make comments. Bategeezezza nti wamala emyaka 8 nga temulondesa. Kituufu kikyamu, obviously kikyamu. Buli mwaka tubadde tulonda, naye waliwo omwaka gumu gwe tutalonda. Sorry, si buli mwaka, buli myaka 5 tubadde tulonda. Naye waliwo omulundi gumu gwe tutalonda, waliwo problems ezajja after elections mu Uganda. Sijjukira bulungi mu mwaka, but we notified them. Tubagamba nti olw'embeera eriwo kitulemesezza okuholdinga general assembly, so we are not going to have elections. That time we did not. Naye emyaka emirala gyonna 5 years tubadde era n'ebifaananyi by'ababoard chairperson zibadde displayed mu office. I'm sure na one of the things kubanga buli omu nga tulaga ne period yo yali okuva ku mwaka so that one is unfortunate. Ku nsonga y'omuwendo gwa ssente zakuŋŋaanyizibwanga balumiriza zakuŋŋaanyizibwanga nnyingi ng'ate zituuka mu bayimbi ntono. Butamanya ate nga abakulu bano bamanyi nnyo kubanga okubeera nga bakulembeza nnyo ekya miliyoni 7 ze basanga ku account. This is a collective management organization. Ssente z'abayimbi tubadde tuzigama. Now how do you expect okusangako billion nga ssente tuzigabidde abayimbi? How? Senga ekibuuzo ekyo bakizeemu correctly baga nti twasangako miliyoni 7 kubanga baali bakoze distribution. Kuba nayo record weeri oba distribution yali nkyamu oba si nkyamu naye so tubadde naye that's interesting nti the fact is twaliko miliyoni 7 kuba twali twakamala okukola distribution, so there is no way we could have had a lot of money. And I'm asking, senga nabo bakozeyo distribution abayimbi kati bali ku covid period, senga bakoleddeyo ka distribution bandisanzeeko sente mu account. Mr. Waswa, kwaje ku nsonga yennyini bw'ogamba nti abayimbi mwabawanga ssente, abayimbi bangi babaddeyo nga bacomplaininga balina hit songs nga bamaanyi ate basasulwa n'omu kwe kuli omukulu Eddie Kenzo yagamba emyaka gyonna yayimbidde omwenda yafunayo akakadde kamu akasente ke mwamuwa. Kyawo ensonga ezo eryeto kakati ekyo ekibuzo nakyo kirungi nti Eddie Kenzo member wa UPRS ebyo byebimu ku bye bannenya nti na mismanaging organization kuba twamuwa miliyoni. It's true twagimuwa ate nga si member naye twagimuwanga gift. Ennyimba ze zaali kuzikola netugamba nomanyi Eddie Kenzo bw'ona osayininga empapula zaabwe you are entitled to the royalties. Naga kangene nzite but we trusted him and gave him the money. That was the mistake, one of the mistakes I made, and I admit it. And that's why he got only once. He come here unpopular, he didn't want them to move us. Era nabano tebajja muwa unless he's a member. So if he doesn't become a member, he will not get a coin from you. Not him only, anybody. Kastoberanga oli muyimbi naye nga toli member wa UPRS. There is no way they can do. Ekitegeeza abacomplaining nga tebaali ba member ensonga temwabawa. That's the whole issue. Tebaali ba member. Mr. Wasula, ku nsobi ezonna ezibaddewo ng'ofuga biki by'ogamba nti bino bye nakolamu mu bukyamu bano so that bano ensobi ezo tebaziddamu bano abapya abaliwo? Kyevudde nsaba report okuva ewa director audit, internal audit URS byatusomedde report ye. I want to look at njagala okutunuulira accusations ezo oba observations ezo so that nyinza okuwa bannanga amagezi bikola byobikola. Naye ekisingira ddala obukulu nti organization eno UPRS I'm a founder member. Kakati bano bonna abayomba bakayana tebamanyi UPRS byeyava tebamanyi bizibu byetwise. I'm a founder member. Twagikola mu 1985 ng'etteeka teririwo, waliwo etteeka lya 1964. Okay? So etteeka lya 1964 lyali terikkiriza, lyali terinamu provision ya collective management organization.
but we formed one nga tugoberera best practices ezeddala nga bungereza kuba etteeka lya bungereza lifaanaganako neryaffe eya 1964 now bwe tumala okukola etteeka lya 2006 Copyright and Neighboring Rights Act waliwo ebintu bingi ebyali birina okukyuka naye bannaffe aba URSP tebadde cooperate gundi caretaker akiglosinze over agaye nmenya ne ku URSP kubanga naye alina engeri gyakyogedde oba mukiwuli simaba mukikapu kyakisi but he mentioned tebadde very cooperative wana twabawandikira mu mabaluwa ne bwe mugenda kati ne mubuuza Mr. Mwanda abagireyo files you will see the letters nga tubasaba tumiitinge tutereze kubanga okutransitioninga okuva mu 1964 environment okuyingira mu teeka epya not an easy thing. Wejjusa okolagana n'abayimbi. Sorry? Wejjusa okolagana n'abayimbi. Nduyimbi. I know them. Goloza bano kati oyogedde wano lida kadro jakuli. Semba mai inside. Wasekeredde. No, semba sekeredde. You have to understand that. Bubana banga bana abali ku board to understand nze bayi. It's going to be a problem. Bali no ku understanding abantu badiri. Bayimbi ki abasinza okulumya omutwe gyoli egyobadde ng'okyafuga obukulembeze bonna bebamu waliwo ababa basinga nga bakulumya omutwe tebali registered bonna bebamu I tell you balina meeting ku abakifo kyebyo byamwe byabafuuka omugenzi radio lafters omugenzi radio weyakwatira ka microphone okuva edi nayogera ebintu bingi nanvuma nayogera nakasiga olwata microphone bwati nankubira muzeeyo oyinza okuba oli ku tv kano kabadde kabadi badde nina okubikola akwononedde erinnya yakukubidde musanyufu kubanga akoze akabadi but is not alone bonna bwe batyo bebamu byabadde yafukamira wali mbwa neetondera nemukimuganize sina sisiba busubuku the following day ali kuredi ngavu nolekyo I am used to them. The problem is kati information etambula nnyo so babiteeka ku mikutu egiri international and it takes me a lot of explanation to make international people bendiringa nabo what's going on, why are you in the media negatively and so on and so forth. But the good thing is abayimbi balinga bamati oba wa America oba wa Uganda bwomutwala mu situation ajja kurepinga abakazi ajja kulutinga they do the same things oba musirikale waawo bawaawa they do the same things so nabana abayimbi bakola wano nebweru bakola it's not news, it's so surprising. So when I explain to the international community they appreciate gobadde olowooza music w'abannayuganda nga wabadde atambula kyekimulemesa okutuuka kubanga eri akuba nnyo kuba eno tukuba nnyo wabana abanigeria baani goza ki ekibadde kimulemesa okusingira ddala eyo government policy gavumenti erina okutuyamba okuteeka obuyambi bwayo mu music industry tukoze proposals nyingi nnyo ziri ku mmeeza z'abakulu bangi nnyo naye temufunye kuyambibwa nategeera mugaso gwa music and I hope the new board will pick it up from there. Kubanga tukoze proposals tolowooza nti music wa Nigeria ali popular globally by accident. No, it's a government policy. N'ekikola, n'ekitambuza, n'ekituuka. And the films are. So if we get that intervention from government, it's necessary. Okolo ukoze take and only take out. Tekimala. Twetaaga a lot of other things. Twetaaga synergies in enforcing the law. Twakigezaako nga tukwatagana ne URSB, UPRS, police, URA, and KCCA. Nga tukola sensitizations and
enforcement exercise. But unfortunately olwokubanga bali abalala ffe twali tubegayirira mujje mutuyambe tutambulire wamu tebalaba kibafunamu, they dropped off netusigala EPRS na police. Naye if it's a government policy nti you people must work together, then ojja kulaba nga tetwetaaga sente za government as such, twetaaga good policies. Abayimbi bakomplaininga bagamba ku mulembe gwe terina kye bafuyeewo okujja kuno badava basubira mu kumagana bakulamu basente ezisinga zonna wadde oli andi ekirungi nvudde nava mu office ne bakola audit gwe mu byonna bye boogedde bewuddemu nti nabba sente ye nandibadde wano bagamba kuwamba sente bagambye reporting eri inaccurate. Nakati nga twagambye nabo tuaudit. I mean, you cannot fail to find those mistakes. But you can go to justify your actions. There is no way you can fail to get a mistake from somebody. There is no way. Okujja Kongo is very, very objective. Naye kino si kyamaanyi. Kati oli nagaa nti tumaze emyaka 8 nga tetulo real. Nga n'ebbaluwa zirina, ne reports zirina of election results. Then sagala gendamu ebinninda reporting kusoma ebulungi. So what I'm saying nti abayimbi abagamba nti bafunye sente from UPRS batuufu kubanga tebabadde bamemba. Mubadde mubayamba biyambi obba. Tusibawo teekateeka naye nga batuyombesa. Nnyimba zange ziyimbwa, sente zange ziyimbwa mutuba bubbi. Mugamba nti sooka ofuuke memba. Sinza kufuuka memba wa bino sibitegeera. Namutuula 1-on-1. Nze nno bampita mulogo. Obaye kimpisa omulogo. Buli gwe njogera naye mukonvinsinga n'ategeera because I know what I'm doing. Omunnyonnyola n'ategeera. So baga togenda wawasula jja mulogo. Obona ogendayo ojja kuvayo ng'omati. Naye tetulina muntu yenna mulogo. Ekirala bagambye mu report, it's very unfortunate nti enforcement yaffe badde bakise bate balina ekigaala kyebakozesa bahasha oba nti badde etulugunya nga bavuga speed. I want to tell you ffe nga tukola enforcement tetufunangako counter attack nga gye bafa poliisi yaabwe ate poliisi endala nejja ne bakwata. We never got that. Kubanga twali organized and systematic. Naye nga problem yaliwo nti flow of information. Kasita twafuna breakdown ne regulator, things began going. Kubanga information was not going to the regulator to know what is going on. Nimumuandikira twagala twongeremu to evaluate nibatakuddamu. What do? Walk away and go to sleep or continue and wait for the fate? I chose to wait and era bino byonna byagenda okuhappen nga mbi expecting because I knew I was not cooperating, but not because I despised them, because they were not responding to my letters. So get from the air. Same office, you can go and ask them to show you the letters. They are there. abasinga abayimbi bali bakomplaininga nnyo ku bw'obakulira otya nga toli muyimbi. Bebagaba obuyimbi bava eri bajje bagenda nti kati goli muyimbi ofuuke muyimbi. Bamprovinga banyakumuyimbi olwokuba siri wa myaka gyaba. Nina ennyimba nfuna ne royalties. I have ever got royalties oba nafuna emitwalo 2. Nange nafunako royalties. Yes. Ate ozifuna nga tolina luyimba tusobola. Okay.